amawulire akakwata ku Dr. Kizza Besigye bwetu tutwatandise okubeera nga munnange tugafuna mpola mpola. Kakati munnange mu ngeri ey'okwetegereza ddala kiki ekigenda mu maaso, kubanga wano e Uganda njagala okubabuulira nti ebikuta bya lumonde bisobola okufuuka eby'amatooke. Ebikuta bya lumonde bisobola okufuuka ebikuta by'amatooke. Kakati mu kwetegereza embeera nga bwegenda mu maaso, ngo ojjeeko kuwa obuwi amawulire oba okubyogerako obwogezi, muganda wange tulina okubeera nga tuddayo ku ndowooza yaffe eri eya teri alumirirwa nga talina kigendererwa. Si buli kintu kimala gagwawo bugwi bwekityo. Naye munnange Dr. Kizza Besigye wetwogerera ali luzira, era kooti ey'amagye yamulimandize oluvannyuma lw'okugaana okubeera nga awozesebwa mu kooti ey'amagye. Naye Besigye munnange bino byatandise. Amawulire galaga nti ku lunaku olw'omukaaga yawambiddwa mu ggwanga erya Kenya era yabadde mu hotel wali mu Wetlands mu Nairobi City. Yabadde agenze kubeera nga abeerawo ku mukolo gye yabadde ayitiddwa former deputy presidential candidate Martha Karua mu kibuga ekya Kenya ku lunaku olw'omukaaga. Kakati Besigye nti basembeyo okubeera nga bamulaba ku hotel, naye teyakomyewo, era abantu abataategerekese bwe batyo bamuwambye. Kati olwo ne tutandika okubeera nga munnange twebuuza Besigye aliwa. Oluvannyuma mukyala we Winnie Byanyima n'atuwakasa nti Besigye ali wano mu Kampala, mulimu ku makomera g'amagye, era ne tukitegeera nti ekkomera lyabadde Makindye military barracks gye babadde bamusibidde. Kakati munnange yo gavumenti ya Kenya yabyegaanye nti nze saabibaddemu ebya Besigye, era ffe tetwabibaddemu mu kukwatibwa mu ggwanga lyaffe. Ne twebuuza nti munnange kakati olwo eggwanga erya Kenya nti kitegeeza General Museveni yaligonza bw'atyo buyingiza abasajja be ne bakwata ne baleeta nti bebaagala be bakwata ne bakomyawo eno. Kyaliwo wano e Uganda mujjukire Abanyarwanda ku mulembe gwa Kayihura muganda wange gwe bakukwata bukwasi wano Kayihura akuwaayo buwi e Rwanda n'olugwamu. Kakati awo munnange sovereignty ey'eggwanga erya Kenya nesigala ng'eri awo mu balansi, naddala ku bukulembeze buno buliwo obwa William Ruto. Mu myezi mitono egiyise mujjukire nti group ey'abamemba ba FDC abali mu kiwayi kya Dr. Kizza Besigye eky'Ekatonga, era munnange bakwatibwa mu ngeri embi ennyo, ngeri eri brutal. Bakwatibwa mu ggwanga erya Kenya, era nga kigambibwa okuba nti bannamagye ab'e Uganda be babakwata, era babakwatira mu hoteri emu wali e Kisuumu, ne bavunaanibwa wano mu Kampala. Babavuga buvuzi paka wa Kampala so si mu Kenya, naye gye buvuddeko bwe batyo bakkirizibwa okubeera nga baweebwa bbeeyi. Kakati munnange Besigye kigambibwa okuba nti abantu oba abakulembeze abagezezaako okubeera nga bagenda mu kkooti y'e Makindye ey'amagye, Besigye gye yabadde agenda okubeera nti asomerwa emisango, bonna baagaaniddwa okuleka batonotono omu abadde looya we Erias Lukwago, abo bo bakkiriziddwa okubeera nti babeerayo. Besigye yaleeteddwa mu kkooti, enda okusinziira ku byabaddeyo wabaddeyo amagye mayitirivu nnyo, naye Besigye bw'atyo yagaanye okubeera nti awozesebwa mu kkooti ey'amagye, okuvuga ekintu munnange ye amagye yagannyuka dda, era n'agamba nti n'asaba nti singa mba nnina munnange omusango gwonna gwe naziza bantwale mu kkooti y'abantu civilian court, so si bantwale mu kkooti y'abantu aba bulijjo, so si kkooti y'amagye, kubanza amagye ndi retired. Mu bigambo bye yagambye nti
mpakanya kooti ey'amagye okubeera nti empozesa kubanga munnange siri memba wa UPDF era nsaba bwe mba nnina omusango gwonna gwe naziza bantwale mu civilian court eyo gye mba mpozeza Besigye ebigambo bye yayogedde era munnange Besigye tali yekka ono avunaanibwa wamu ne koligi we ayitibwa Haji Obed Lutale era nga oludda oluwaabi lwe lwa gavumenti lugamba nti bano ababiri Dr. Kizza Besigye nti babasanze ne pistol 2 n'amasasi 8 era oludda oluwaabi nga ye gavumenti lugamba nti ababiri bano emisango gino bagiza bwe baali e Nairobi wano mu Kenya mu kibuga Athens Greece ne Geneva Switzerland kitegeeza yonna yonna ndowooza mu kuba beera nga babateekako ababagoberera ababalinya akagere nga babeera n'emmundu pisto n'amasasi ndowooza 8 bo ge baba nago tegeetoolako kakati ebyo biri awo naye nakugambye nti wano e Uganda olina okubeera ng'olowooza okusukka ku nnyindo yo weekoma kubanga kibayita deep thinking kubanga munnange ebikota bya lumonde bisobola ofuuka eby'amatooke naye sigenda nnyo kukoonawo awo sigenda kukoonawo newankubadde nga abamu baabuukiddewo dda bakoonawo baakubye n'akayimba omwana yakubye akayimba kandibakabadi naye kale ebyo sijja kugendayo nnyo kubanga sinnaba kuba nabo kakafu bwankomeredde naye tujja kubitegeera kakati munnange amawulire okuva e Makindye military court marshal galaga nti Dr. Kizza Besigye eyakeesimbawo emirundi 4 kuba pulezidenti bwe bati bamusindise Luzira prisons paka ennaku z'omwezi nga 2 Desemba era omwaka guno gwe tulimu 2024 era awo bwe bati bwe bagenda okubeera nga ndowooza bawuliriza okusaba kwe okubeera nti yeeyimirirwa bail application okubeera nga ewulirwa 2024 ennaku z'omwezi nga 2 Desemba lwagenda okukomawo mu kooti kati we twogerera ali Luzira naye kino kirabise kitya mu maaso g'abantu munnange omu kuba namawulire Charles Onyango Obo avuddeyo n'agamba nti kino si kirungi yali n'akamu okuwambibwa kwa Besigye kati okusinziira ku Onyango Obo Charles agamba nti byonna oba ekikolwa tekiraga magezi yadde n'akamu oba sense kiri senseless okusooka okukiwulira mu mbeera yakyo ng'egye kyakoleddwamu era ng'agamba nti eno eyinza okuba calculated political maneuver ekoleddwa Museveni ne regimu ye nti luyinza okuba lukwe era nga lubale bulungi nnyo olugendereddwamu oba lulimu olufumbekeddemu ebyobufuzi Charles Onyango Obo era kikyategeeza wano yagamba nti Besigye ngeri gye yakeesimbawo mirundi 4 tukimanyi bulungi nnyo nga yeesimbako General Museveni kakati alina oba oli awo omugaso munene nnyo era bannayuganda bamumanyi bangi nnyo mu struggle naye nti olw'embeera ebyobufuzi eriwo eno eyinza okuba nga timing nti bakikoze mu kaseera era nga balina kye bagenderera nti abamu ku abo ababalira Museveni bayinza okuba nga baagala okuexploiting oba okukozesa ettutumu lya Besigye lyalina basobole okusaabulula obuwagizi bwa Bobi Wine owa National Unity Platform wano mu Buganda olwo banafuyize ddala opposition nti basobola okuba nga ekyo bakyekutteko baagala kozesa Besigye okunafuya Bobi Wine mu kino batya olwo nti Besigye basobola omuprovokinga kugamba nga bw'onoosoomooza omuntu
okubeera nti nno ajja okwesimbawo okuba pulezidenti 2026 era kino kitegeeza nti wagenda kubaawo abantu 3 ab'amaanyi mu race: Museveni, Bobi Wine ne Besigye. Kakati olwo numbers kitegeeza zifivaringe Museveni. Onyango bo bwatyo bwatutegeezezza nga bwolaba wali nyinzo kigerageza na ku kyali ekisolo nti Museveni aleese bakandidates 2 abeesimbyewo kati n'afuba nnyo okulangwa obululu obuwa Nuupu babukeculira ddala bubenga butono nnyo kati bano ne babufuna bungi nnyo nti ekyo kiyinza okulaba bwekito nti kati wano aleeta bano provoking into. Now you cannot be provoked into nga naawe omanyi nti you are to be provoked into. Kitegeeza olina kugaana bugaanyi n'ogamba newankubadde you are provoking me into running for the presidency in 2026 I will not. Kakati awo ngera bwe nabategeezezza nti ebintu tubikwata mpola mpola era naawe bw'oba biwulira bigende mpola mpola kubanga totta kibi nga tonakikenenya ndusu. Jukira guno omulembe gwa mutimbagano abantu balaba information etambula kati bannayuganda tebakyalinga bali nga ku mutimbagano bamanyi kuba kwevumirako bwevumizi oba nakujja kuwa mawulire ga kusasamaza nedda. Bobi Wine mu kwogera ku kino yagambye nti okwatibwa kwa bannayuganda ababakwate mu ggwanga erya Kenya olwo ne babawaayo eri regime eya Uganda nga tebagoberedde mateeka ga extradition oba extradition laws. Kino kirina okubeera nga kivumirirwa era n'atujjukiza mu myezi egiyise emabega nti waliwo ebintu ebifaanaganako bwe biti bibadde bibaawo mu ggwanga erya Kenya bannayuganda nga bakwatibwa ab'obuyinza eyo olwo munnange ne babawaayo mu Uganda nga tebagoberedde mateeka. Banna FDC 36 bano bakwatibwa mu kibuga Nairobi ne babaleeta wano e Uganda era nga bali bekiwayi ky'ekatonga ekya Dr. Kizza Besigye ne babasomera emisango era egifaanaganako bwe giti ejjubutujju kulya munsulu kwe n'ebirala babayanga ndoza babalanga buyeekera naye oluvannyuma ne babawa bail ekintu munnange Bobi Wine kyagamba ekimenya amateeka. Bobi Wine bw'atyo n'agamba nti kakati kino ekikolebwa kituuzayo mu nnaku ziri enzirugavu dark days. Bannayuganda babakwata ku kifuba ne babajja mu ggwanga erya Kenya babasanga ku streets ne babakwata olwo ne baleka okubeera nga batulugunyizibwa ne basibibwa nga babakomezaawo wano ne mu kkubo nga babaleeta batulugunyizibwa byansusso. Spokesperson owa UN Secretary General Antonio Guterres bino byonna akakasizza nti yabitegeddeko era n'agamba nti bikwasa ennaku Amnesty International nabo bakakasizza nti Besigye yawambiddwa okuva ku apartment complex wali mu makkati g'ekibuga Nairobi. Amnesty bagamba nti guno si gwe mundi ogusoose abagwira okubeera nga bakwatibwa mu ggwanga erya Kenya era kirabika nti kino kigenda kikula bukozi era nga kiraliikiriza. Foreign Ministry Permanent Secretary owa Kenya ayitibwa Korir yabadde ku Citizen TV n'agamba nti incident eno eri regrettable nti nabo munnange tebakisanyukidde naye n'akirimirako ng'agamba nti munnange tekyabadde kikolwa kyabwe bo si be bakikoze gavumenti ya Kenya si eyakikoze nti era aba security officials tebakibaddemu ab'e Kenya era nti bagenda kukola okunoonyeza okw'amaanyi naye nga munnange nga bwe batugambye aba Amnesty International nti guno omuze e Kenya gye guli kubanga bagamba nti omwezi oguyise mu Kenya mu ggwanga lyerimu nti Kenya kennyini yakkiriza nti waliwo bannansi ba Turkey era nga bano baali ba refugees bana nti bano bakwatibwa ne baddizibwayo mu ggwanga erya Turkey mu ngeri y'okubakaka nga munnange tebagoberedde mateeka. Ye omwogezi wa gavumenti wano Chris Baryomunsi yatutegeezezza n'atugamba nti
osobola okukwatibwa wonna w'obeera oli mu nsi yonna gy'obeera olimu okusinziira ku ndagaano ezaatuukibwako ensi ezo, era nga munnange zikkiriza omuntu okukwatibwa n'akomezebwawo ewaabwe. Nzijukira Museveni Dr. Kizza Besigye bwe yaddukira South Africa takava mu kalulu ka 2021 yayogera ekintu ekifaanaganako bwe kityo nti asobola okusaba gavumenti ya South Africa n'emukomyawo wano e Uganda. Baali ku KFM, nzijukira yali Andrew Mwenda yali akyaziza Museveni nga boogera ku bya Besigye okubeera nti yali South Africa. Andrew Mwenda ebiseera ebyo yali muntu wa Besigye nnyo era yali omu ku abo bannamawulire abaali abazibu ennyo. Tokusheeyo Museveni yakambuwala nga bamuwadde Besigye live nga boogera ku ssimu nga Besigye bamubuuza ebibuuzo gyali eri ne Museveni ali eno. Museveni n'ananagira nga bw'eri enkola ye nga bimubulidde ku matama. Yakambuwala naye nga gwe muganda wange ampuliriza Dr. Kizza Besigye era yaleetako wano ensasagge bwe yabulawo mu 2021 twali twakava mu kalulu. Museveni alangiriddwa ku buwanguzi. Besigye eyali omusawo wa General Museveni mu nsiko era nga yaliko cabinet minister mu gavumenti ya General Museveni, bw'atyo mu kusalawo okubeera nti ate ajja okuvuganya eyali mukama we nga amulanga ebintu bingi nnyo, naddala nti ebisinga ku ebyo bye baateesa mu nsiko General Museveni yali avudde ku mulamwa. Munnange Museveni mu kalulu ako 2021 amaze okubeera ng'alangirirwa akakiiko k'ebyokulonda era nga Besigye yalina obuwagizi bw'amaanyi nnyo nga Museveni yakola kyonna ekisoboka nti yali ntandikwa butandikwa abantu okukitegeera nti Museveni si kyangu kubeera nti omuggyako n'akapapula obupapula kubanga buli kimu kimuli mu control. Munnange Besigye ng'amaze okubeera bino byonna yadduka n'agenda e South Africa era nga agamba nti obulamu bwe bwali mu ddenja okusinziira ku nsonda. Ndowooza yali amaze okufuna lipooti kubanga ekkumi terikyawoomu oba oli baamubagulizaako nti omusajja munyiivu agamba nti essaawa yonna straight bullet yalikola ki yali kukomba. Ogenda kukwatibwa mu misango egy'obutujju n'okuwagira abayeekera. Era Dr. Kizza Besigye ebyo byonna yali amaze okubeera ng'abyewakana nti ye tawagirangako munnange armed rebel groups oba abayeekera. Era gavumenti yali tennaba kubeera nti ekyogerako nti emisango egyo tebagenda kubeera nga bagimuvunaana nga basirise. Dr. Kizza Besigye kwe kusalawo n'agamba sigenda kubirinda n'adduka n'agenda e South Africa. Besigye oluvannyuma yakomawo ng'amazeeyo emyaka 4 mu exile era tuba tuliawo ng'akomyewo e Kampala ng'agamba nti anzize kubataasa kubatakkulusaako Museveni ono kirabika afuuse olukokobe. Kizza Besigye yatuuka e Kampala lunaku lwali lwa kusatu okuva e South Africa era nga n'akakasa nti agenda kuba yeesimbawo mu kalulu akaali kaddako presidential elections. Era bannayuganda baamwaniriza baamulindirira newankubadde nga munnange waliwo okutiisibwatiisibwa naye tekyabalobera kubeera nga baaniriza omuntu bwabwe